Ekibiina ekiddukanya ebigezo by'abayisiraamu ekya Uganda Quran Schools Association kifulumiza ebyava mu bigezo by'abayizi bakoze bulungi okusinga emyaka egiwedde. Abayizi basinze kukola ekigezo eky'empisa z'Ekiyisiraamu, ebyafaayo by'Obusiraamu n'ennono, okusoma Quran wamu n'Oluwalabu. Ssentebe w'ekibiina kino Sheikh Yahya Lukwago ategeezezza ng'abayizi okukola obulungi bwe kivudde ku bitabo bye basobodde okwegulira naddala ebyo bye babasomesaamu. Okukola obulungi kuno kwavudde kubeera nti omwaka ogwayita twafuna omuzirakisa ne batuwa ebitabo era tubagabira amasomero gaffe ku bwereere. Reference books, ebitabo ebisomesezebwamu biri mu masomero gaffe gonna mu ggwanga. Amasomero agasinze okukola obulungi mulimu Twahid Islamic Primary School erisangibwa Mengo Kisenyi, lino nga lye lisinze okukola obulungi. Bano baddiriddwa Sumaya Islamic eyiganga wamu ne Mitala Maria Islamic Primary School ko ne Emirates College ewakiso. Wabula abakulira ebigezo bino bagamba nti abayizi basusse okugwa Oluwalabu ate nga lwe lulimi olukulu. Kati tusaba nti omwana wo ng'omuteekateeka okubeera omulungi atukaana ne international standards, mugezeeko okulaba nti ayita mu ssomero nga mulimu okusomesebwa olulimi Oluwalabu basobole okubeera nga baggusa era bagguka mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ow'Oluzungu asse mu nkola ebintu by'oyagala ate okusinga. Abasomesa abamu basiimye enteekateeka y'ebigezo bino ne bagamba nti eyongedde okuleeta omutindo mu byenjigiriza. Naye ng'ekyatusobozesezza ekisookera ddala kye tukola tukyagala, twagala nnyo okufuna abantu abanaatuddira mu bigere okulabika nti bayimiriddewo bataase eddiini ya Allah at the same time nga tebasobola kusula njala n'ensi kwe bali era nga bajjamu bulungi. So kiraga nti graafu yaffe egenda mu maaso erinnya waggulu era nga ekyo kiva ku nkola ennungi eri ku bakama baffe okubeera nti okubudibwabudibwa kw'abasomesa kulungi, kiteekamu abasomesa amaanyi na oluvannyuma abayizi ne babeera nga bakola bulungi ebigezo byabwe. Twasobodde okukola kino nti tulwanyisizza nnyo abaana okusobola okuyiga balimu olulimi Oluwalabu basobola okulwogera n'okuwandiika then n'okusoma Quran, okwo Allah kwe yayisirizza okukola kwaffe obulungi. Bano era basabye gavumenti etandika okuyambako ku nsomesa eno erimu okuvuganya kubanga yegobererwa mu mawanga ga Buwarabu.